Banna kabazaale kigwe Chozen Becky akava kuzaala omwana tanaba kuyonka kuva ku bene tugenda Chozen Becky mbatazaadde kazaale we binamutayize eyo kati munnange omukyala ali mu ndongo anytime kibadde kirungi nno okunoonya ku Dictator Amir kuba ndowooza omusango gugwe ogw'okubanga buli mwaka omukazi azaala mwana mulala so olumutuuseko ate ye Jackster atugambye ali very okay abaana be bazaala basobola okuba nga babalabirira that is one basobola okuba nga ate amata g'abaana wegali tetumanyi oba anyway ye manager w'omuyimbe tetumanyi oba yabaagagula kuba omuyimbi ye manager byonna byebimu n'atunyonnyola obadde okimanyi Chozen Becky alinayo omwana omulala gwe yajja naye okuva e Masaka yes yavaayo n'omwana naye Chozen Becky yava e Masaka nga tanaweza myaka 18 yamuzaala mtu munoonyeeko bwe yatugamba ali kato yali under age wabula tugambye naye aba mutabani we aba mwana we abaagalira ddala abaana be bonna batreatinga very equally nga omanyi as a good dad should be era ebirala bingi byayogeddeko balina plans nnyingi bo nga abafumbo actually ayogedde ku nteekateeka ya omukazi addaddi muwulidde ne bawonye batya okuba nti teyazaalidde ku stage ye ebivulu ebiri around gwe twalaba yazaalira ku stage by the way munkuuka so bawonye batya bakasuma to say because I think they had only rested about a week. I know, right. Then the lady na take away. Cheka bajja bamupimanga bamonitoringa. Katobe Dictator Amir ku nsonga y'omukwano gwe ne Chozen Becky. Obulamu bulungi ndi musanyufu nnyo kyomanya ndi musanyufu nnyo mwana wa maama. Mwana yampadde ezzadde eryokusubiri mwana mulenzi twamutuumye Gibran Mutebi Nsubuga mwana wa mamba omukyala tulaba omufutulamu abaana kumukumu kiki mugoba Amir kiki mugoba tetulina nnyo kyetugoba naye nze ndowooza nteekateeka za Katonda mukyala kasita asiima bwati nanga Amir ndi ready osobola omugamba nti ate ki neddira muzaabuzaza as long as osobola obbaweerera osobola obbalabirira omanyi n'ekyo nakyo ekyo abakyala kibazzaamu nnyo amaanyi bwakuzaalira omwana n'alaba nga ofaayo osobola oteekayo kafiizi kyetaagisa n'ogira abaana n'owambaza ne baba bwe bati nze asinga obbaagala abaana njagala nnyo abaana banyuma olaba omwana akeera ku makya agenda ku ssomero oshegera najja n'akusibulako daddi sawa nga 12 awo n'eddakiika 45 daddi babayi n'akuwa haaga n'akuwa peeke ng'okyalina mu buliri byonna abikoze sikyalina nze kacce mu bandya byonna nkakasiza nti anjagala oshege kati saawa zino nzaye alina okweteeka ku pressure ntuukirize njagala nange ngenda abazadde bandabe era essaawa yonna Masaka agenda yuguuma nze mbabuulira bwe twagendanga mu sikaani ffenna ababiri abasawo baatugamba ne batuwa date ne batugamba nti by this time neno period ajja bba akoze eki azadde then kati ffe ne twesettinga ne tumanya nti emikolo tulina ogikwata ne shows ng'ennaku z'omwezi bweziti okitegeera era nga bwe twakikola Mungu yatublessinga sikaani bye yayogera nga bituufu era yetwamala awumuddemu wiiki egi emu yokka n'azaala kati era banga tono nnyo mugenda bomulaba ate era ng'akikuba hit ku hit kuba ennyimba weeziri mu studio era nekyesungadde ku stage n'amaanyi Mungu waba atublessinze next year tubaweyo concert ekyokubeera nga yazaala ate kirina ngeri gye affectinga music career ye ate tekirina ngeri yonna nze mwagala obubaka bwenyinza osembayo muwa nti mwagala nnyo era bambi hani weebale neyanza nnyo nze ssanyu okale nnina ku mutima Okay, that is Dictator Amir. Kirungi okubeera nno mukwano n'omuntu akwagala. By the way, kyenasoose okulaba mufune abantu at first twali tugamba bona omulenzi ono omulenzi ono ali ready okukola obufumbo ddala ye nga tugamba ayagala managinga muwala amubbe ekibambi tusonyiwa abasala omugambo netonze ku lwabwe kuba baaswala mukono nga n'omukwano very, very, very. Ate amukuzizza n'obulamu bwa singa
omukyalo bwe yava ku Victor Kamenyo singa yafuna omuntu atali strategic Chozen Becky yandibadde yayita down nga munne lusuku lwa seminti because she was desperate. She was, I just believe God sent her a lover and a friend in one soul. Yeah. Kale ndoza beti tukolemu ku sente tash ezabakama baffe twetaaga abantu balabe ku okunywa akasinga okuwooma kebayita Skyview akajira mbika ebisatu ate nga tuli mu kwongera ku very soon. Exactly. Then of course Arapex Salad Heze ne Platinum Wellness Spa bwe tudda lutalu abeewerera banange tumwesunze so n'ebirala ebifaananako weebityo. I know, right.